Munaku nga nnyo emabega mubadde mikwano gyange mumpeereza obutambi obulaga omukulu omu abeera ku mutimbagano kuno abadde ansabira okufa. Omwami oyo oba mwami, kale mwami mulaba mu feesi alabika ng'omusajja, leka tumuyite mwami Lumbuye. Ansabira okufa, agamba ndi kata nga ne gye ndi tamanyi nayo, wankubadde yaga nti afuna bwino muyitirivu. Olugendo lwange lwafuna obutagatta kugenda gye nali ngenda kukola mirimu gya ggwanga e Barcelona nga ndi Dubai. Nenkyogerako n'emikwano gyange okutegeera kyekyaliwo. Nali siraajana kubanga saalina kabi kennimu okuggyako olugendo lwange obuteeyongerayo. Ebuweeza bwe tuweereza eggwanga lituteekako obukuumi bwonna obuli mu insurance, obuli mu kiki, engendo zange ne bwe zitaataagana, mba n'obukuumi obw'eggwanga lyange. Consular services e Dubai gye ziri, bwe mba ntegadde consular services, embassy yaffe gyeri Dubai, nsi ya mukwano naffe. Ntambulira ku passport ey'abakungu abakola emirimu gya gavumenti, manyibwa buli wemba ndi. Saalina kulaajana kwonna, nali nnyumyamu bunyumya na bannange kubategeeza kikyali kiriwo. Naye mukulu Lumbuye ye yalowooza nti nali ndaajana, era yakimaliriza anjagaliza na kufa singa ekikompola kijja ne kinkuba mu hoteri mwe nali. Katonda tasobola kuddamu ssaala z'omukulu Lumbuye kubanga Katonda akimanyi nti ffe tukola mirimu gya gavumenti, era emirimu gye tukola tetutunda bbalaafu, kubanga atunda bbalaafu munnange buli omu omusanyusa omuli wa bbalaafu. Emirimu abamu gye tukola girimu okukola okusalawo, olumu okunyiga abantu abamu osobole okukuuma eggwanga lyaffe ffenna lye tweyagaliramu. Naawe Lumbuye mpulira naawe nti oli Munnayuganda, kimanyi oyagala nnyo okuba Munnayuganda, weekanga ne passport olina ya Uganda. Ffe gye tuli bapakasi ba ggwanga, tusalawo olumu okusalawo nga kunyiga. Kakati gwe bw'obanga emirimu gye tukola nga tugikolera mu mateeka, otwagaliza kufa, ate kati kuggwe Lumbuye singa buli gw'oyagaliza okufa Katonda addamu essaala zo, ndowooza mu Uganda mwali sigaddemu banywi banjaga bokka, kubanga gw'olabika abo olowooza nti nno bakola ebituufu. Buli muntu alimu ku mpeke e Uganda wano ndowooza omuwalampi omwagaliza kufa. Yoba gw'oli muntu, ndowooza gwe tolifa, gw'olowooza tolifa. Kankubulira oba tokimanyi, ku nsi teri atalifa, ebweru teremerwa. Era nyombi nkimanyi nja kufa ng'abantu abalala bonna bwe balifa. Ekyo tekirinaako na mutawaana gwonna. Naye Katonda tasobola kulira ssaala zo. Ne bwe mba nfudde olwaleero batazzeemu ssaala zo, entuuko zange ziba zikoze eki? Ziba zituuse. N'olwekyo lema kutawaanamu ebyo, mb'osaba Katonda. Ffe tukola mirimu gyaffe, tuweereze eggwanga lino. Nz'omu ku abantu abalina record ku myaka gye nnina abaweereza eggwanga lino ebbanga ddene, nga tuweereza n'obwesimbu obw'ekika ekyawaggulu. Kati ndi mu myaka 38 nga mpeereza eggwanga lyange, ate era nga nkyalina amaanyi nkyaweereza. Mmwe abali ku mulimu gw'okulabisa eggwanga obubi, Katonda ayagala nnyo Uganda kubanga emmoto yaffe is for God and my country. Tayinza kuddamu ssaala zo, era ebikompolo obweddambira banga bikubeeri nga nti Lumbuye ndowooza asaba nti awo embadde nga sirinawo gy'ogamba navuddeyo nadda kati ndina ku mirimu gyange e London. Nene bwe mbeera wano nenva mu lifuti nenfa, si ssaala zo ze ziba zirise, entuuko yange eba etuuse. N'olwekyo ebyoyogera bya mpewo, ffe tebituyugula ttama. N'abantu bange mwenna temufaayo kwabo abantu abafaana be batyo temubafaako, omulimu gwabwe kulabisa bi Uganda. Ffe bwe tuli tuweereza ggwanga lyaffe.
Mukama abeere nammwe.